Abaganda baga nti atamukutte agamba kyangu nnyo okuvumirira munno nakutuuka mu ntebe eri nze nakifuna emyaka gyonna gyenayo naye omala kutuuka mu ntebe eri nola nti waliwo ekiteekwa okusalwawo okusinziira ku mateeka g'osanze ne bwe yali badde gwe nga batadde mu ntebe eyo ojja kusanga nti olina okukola kye bayita decisions kati ng'ono bwe yali ajja yaga nti nzize kulongoosa ebirema ekiggundu kati awo nze ninda kulaba ebyannema byalongoseza nakibakalaatira nti amateeka ye number one olina okugasoma ogayige ogategeere olina ogayiga olina okugasoma onyikire mu mateeka ago wabaawo obutalavu onoonyeera bakagezi munnyo mu mateeka kuba nze siri lawyer saasoma mu mateeka gafuga bintu ebyo naye bwe nafulanga obutalavu nga nanyina ekitongole ekyamateeka ngamba yitamu ne bajja mu ofiisi yange nembebuuzaako taba kino bwe nkirowooza bwe kiteekwa okuba etteeka nga beriwandiikibbwa waliwo obuyinza amateeka ge gakuwa kino gwolina okukikola awatali muntu malala yenna kugira ki nekiba kirungi kitya okubaawo atamatidde tekiriyo unique to Uganda yokka gye babeera okulonda laba ekiri mu America